tukomyewo ku mpewo budde bututwaliriza ensonga zibadde nnyingi naye ebyajjakobo tebiggwayo kyenagende ne bwe mbaweya olunaku muba mukyalina ebyomwogerako kamba okutulira awo naye nga tuviirayo ddala eyo waliwo obuntu nga bubiri bwenjagala tutunuleko bwensaba tutunuleko mujja butunulako mu kategori yammwe nabano muyammwe mu NRM tekibanyiiza oba tekibaluma mmwe ba diehard oba betwandiise ba 311 mu NRM ne mubeerayo ne mukolera ekibiina abava mu opposition be babatwalako ebifo nammwe tekibaluma abantu bammwe ababa bamaze okuyitamu nga bwe mbadde mugamba nti tulina atuuse wali gwe tutandise okufunamu essuubi eno ne bamutuwala n'afuuka waabali nabadde mpandiseeko wano abantu nga baabo bwenyinza okubamenyerako okambayise mu bwangu ng'olabe abavudde mu opposition abagenze mu NRM mwe mulabe kye mufiirwa mu opposition nammwe bwe bazze eno mwe ababaddeyo musigaddera kabalaza be balidde ebifo mukitunuulire bwe mutyo Anita Mongi ye speaker kati yava mu FDC Thomas Tayebwa deputy we yava mu FDC Betty Anywa yava mu FDC bw'otunulira Joyce Sebugwawo ekitiibwa yava mu FDC Florence Nakiwala Kiyingi yava mu DP Betty Kame yali mu FDC n'akola Federal Alliance Betty Amongi yali mu UPC abo bonna bali abwa minister no benjogerako Christopher Kibanzanga yava mu FDC Sarah Kanyike yava mu DP Jacob Olanyi yava mu UPC nabana abalala bano bwogenda ogira bwotyo kati nga bolaba ba speaker second bonna bali mu DP naye ne wabaawo n'obuzibu obulala ne bano bolaba Mose Cheru yasooka kuba muyeekera n'akuba ba NRM NRA olwavaayo ne bamuwa obwa RDC bwe yajja mu parliament n'alya minister be ba Moses Ali Style kabe mugenza Gurawoli yalina ekibiina biseereyo battaba chairman bazitanga RC ng'ekibiina kye kyekibasaanyaawo abali ku bukiiko bwa RC olwagamba nti nzize eno baamuwa bwa minister mmwe muli kabalaza mmwe mukiikiridde bannammwe bali abalala abangi olwawo ndowooza ne bwe nkoma kwoyo kwaba bayisiza bali ne bwolaba ne Chris Lwakasisi ku bimu ebyaliwo mu UPC ebyogerwako n'olwaleero ye yali avunaanyizibwa ku nsonga ezo olwaleero ali mu bufu mmwe muli kabalaza gwe baali bakusudde lwakuba wakola apiiru nga onabombidde bwe bamume Kalungu East n'ayita n'akola apiiru n'agenda mu East Africa naawe bwoti Hon Ssimbwa tebibaluma mmwe abakoledde ekibiina okuva nga muli bato mukaddiiddeyo musigala kufukirira balinga bazze ku mmere muli bafukirizi b'abalinga balya ekisooka nammwe mumbuulire mmwe tekibaluma abamu ababa bavuddeyo bonna olulaba nti ono afuuse agenze mu limelight ali mu spotlight nga afuuka waabali mmwe ng'ate muddamu kunoonya mmwe mwafuuka akademe y'abano ekisooka mwatulaze amawulire eggulu nalabye musajja mukulu Erwengo ng'akaaba amaziga mwe mwagatulaze wano musajja mukulu ddala nno wanvi yakaabye amaziga olwa deputy RDC gwe balonze Erwengo yabadde omwogezi wa Nuupu mu Masaka era ye yamaliriza musajja mukulu ng'agamba singa abakulu balina akagundi ako ke batulaze eggulo mu mawulire g'ekiro ku ssaawa 4 bandika tukubidde omukulu yamaliriza agamba ye James Ogero kanoonyeza wali aba NRM Masaka nga bakaayana babadde bambadde mbuyeero bali mu lukiiko era yamaliriza muzeeyi agandinze ekibiina nkivuddemu ebigambo bye byeyasembeza ku katambi naye principally tekyandibadde kibi ekibiina kye NRM maze ensonga ezaali zindese ku bwakyamaani bwe NRM national mu kiwandiiko kyange kye nawandiikira seeke lwaki njagala okwesimbawo tekyandibadde kibi mu nkola y'ebibiina bw'obanga onookola recruitment olina okubeera nti abantu bojjeeri balengera omukisa ogw'okukulaakulana politikali kuba mu byobufuzi ffenna bali wano tuli bannabyabufuzi tewali munnabyabufuzi ajja kulimba nti ayagala kubeera waali era nze akabalaza nange sikaagala kampisa bubi naye naawe akulembera kino ekibiina bojjeeri okusika oteeka okubanga obalaga enkola internally demokratiza mu internally mu kibiina kyo anaabayamba okukola ki naye ate era mu kibiina kyo oteeka okuba n'enkola eya cadre identification cadre development
kada placement nti naye mu kibiina kyo kyennyini oteekwa okuba ng'omanya nti Kakooza Ssimbwa asobola kino era waali bw'aba akisobola tumwongere omutumbula mu kyo ate tubeeko gye tukola ki kati nze okubeera Kabalaza kino nkyogera ensi yonna eraba si kyekinnyumira newakubadde tewali gwe kinyumira nga mpagira okugjayo abantu ongerayo amaanyi mu kibiina kisobole kugenda mu maaso naye n'abo abaggyibwayo kinnuma nnyo omuntu enkeera n'ayingira olwaleero asira mu kaleero enkeera ye imaamu bwe bwolowooza nze ne bwaba yasira mu kadda ng'abadde ali munda oli takuwugula bwe kusa nsonga yo ajja kuleeta abasiraamu balina ekigambo kye bakozesa abali eyo bwe nkyogera obukyamu munanjulira naye omusiraamu watolera bagita shahada n'ayimirira n'ayatula n'omulokole bw'agamba nze we mubalira nti akoze eki biri wakola emabega tetubibala tubala shahadu yo tubala kwatula kigambo ng'oli muki kyandibadde kisaana mu kada development omuntu oyo bw'ayatula ayite mu mitendere gya cadaship development awo tekyandirumye bantu naye omuntu oyo ayatudde olwaleero enkya n'afuuka nze sijja kwefuula nti njogera kusanyusa nze nga Ssimbwa tekinsanyusa era mu kiwandiiko kyange kyali kiriya singa nabadde manyi nti onookyogera nandikikuleetedde n'ensoma we nawandiika nga mpandiikira seeke kirungi nnyo okusika abantu bajje naye kimalamu amaanyi abali mu kibiina okubatuuzaako oyo gwe waakasika ng'ate oluusi n'obusobozi tabulina okulaga eka nti muli mu kyengera abaana be mubadde mulaba kangeza abafa enjala ku kkubo bwe bajja be bakkuta abawaka balya bokonkomoka ku nsonga y'emu kankwongereko gwe n'ekirala ne bwe wali ku bwa minisita bwe waddayo mu paalamenti endala mu kakiiko ke kamu kasingako ba NRM okuddayo okufuna obwa minisita ate era ba NRM ku luno